Kakooza bano nabo bakugamba nti bakuwagaliza buwanguzi munnange ono bagambye nti ky'omukama Meron bagambye nti bambi tobaswaza bakwagaliza buwanguzi ono n'agamba nti yenna Kalembe Viola okuva mu siniya ey'omukaaga bagambye nti gwe kaliba waabwe Namugerwa Shami Hope siniya yakusatu Kitengeesa bakwetaaga nnyo nti gwe bakiikiridde Nakato Sanyu Holix siniya yakusatu bagamba nti wanika bendera Nalinnya Habiba Ice Queen siniya yakusatu bagambye nti webale bakiikirira abayizi ba Luganda aba group Fly Awe siniya eyokusatu nabo bakwagaliza buwanguzi ono n'agamba nti be bannaffe baani aba Kitengeesa Comprehensive Students bakwagaliza obuwanguzi bakulembeddwa head prefect waabwe ono ye Mugenyi Dennis siniya yakutaano agambye gwe wekka Beneta Pari siniya yakutaano agambye nti gwe kaliba waabwe senior 6 Luganda students Waswa Ashraf Angel Frank Haman ne Martinez n'abalala bonna bakwagaliza buwanguzi ono agambye ate ye Sempija Ashraf sipiika w'essomero n'agamba nti mwattu balageeko omuwe by'anaayogera ono agambye nti ye sister w'omwagalwa Mary Ime senior ya mukaaga n'agamba nti wa United nti balage nga Man U kye yakola Angel Commissioner senior 6 n'agamba nti bali mabegawo ono n'agamba ye Waswa Andrew Bisehat n'agamba nti gwe wekka ono n'agamba nti ye muganda wonna Bakooza Grocus n'agamba nti akwagaliza buwanguzi era beera muvumu ono n'agamba ye Kateregga ne Madamu Viola bakwagaliza buwanguzi ttiimu Manchester United ne bagamba nti obuwanguzi bubwo tukimanyi osobola okukikola nga Man U bwe yakikola Bwembo Haman Fernandez Diallo Casemiro n'agamba nti ffe tumanyi nti gwe wekka gw'ogenda okusukkuluma ku balala nga Man U abawagizi ba Man U bannange balinga abatwala ekyo kale mukulu Kakooza okuva ku bubaka obwo kati kyensoma kyonziramu engero zino zitutuusibwako bannaffe abannayire vocational tendekero liri awo mu kibuga Masaka tutandise n'olusooka agafuma bagabegereza ttaba nti bakuwa obubonero busatu kwotaddeko akabuuza nammwe mutuule bulungi malayo Chigani Wakayima tewali nga gwayagala yali ku ludda okutali mmere ekyo kitegedde mutule bulungi bayangere gwe alabe ng'ono gwayagala gyawali mmere kale ekyo olwokusatu enkejje eyakabina malayo Chigani bwe kiba kigani okkiriza mangu Wakayima tewali egololwa muliro katugende ku kyokuna ekisigula ennyana kiba mu kibeere kiba mu mabeere ogambye otya kiba mu kibeere titulation yostu katuwulira oli kyagamba yimirira ekiyinula ennyana kiva mu kibeere kiba okiwulira ani Katombole bw'oba obubonero obusatu n'ekukamu n'ekuwumulizaawo ate ne tugenda ku Muwonge Edward Owengabi nsanyusa okulaba naye newankubadde oli wangabi sijja kuttira ku liiso kale tusooka tumire ku bantu bonga babiri basatu okusookera ddala ntumira Mange Naalongo Bendikita Nakanjako ali ku mutala kya Muyembwa awo kitange Ssaalongo Richard Sekanwaje ali ku mutala kya Muyembwa nkulamusizzaako Sengange Josephina Nansamba ali ku Manja mutabani Sagundi Muwonge nawe nkulamusizzaako abasomesa bange abalulimi Oluganda nabalamusizzaako n'abakulembeze Baganda Nkobazambogo namwe nambalamusizzaako oviridde mu ssomero ki St Paul Kyanukuzi Secondary School St Paul Kyanukuzi Senior Secondary lisangibwa Lwengo District ku Kasozi Kyanukuzi tugenze bwe tuti ono nagambye enjawuzi omumanyi Emmanuel Serugo Amosi Nkurunziza bakwagaliza buwanguzi
nono n'agamba mikwano gye jasini ey'omukaaga mulimu Nalwanja Sise Kabejja Feva Lex Nabbanja Lex nali manyisa gundi abasigala Nabbanja Suzani Nakayaga Monica bakwagaliza buwanguzi ono Njawuzi Emma n'enkuluziza abasiniya ya mukaaga nabo bakwagaliza buwanguzi Eddie tukwagaliza buwanguzi fe abayizi banno okuva ku St. Pocyanukuzi totuswaza mulimu Alex Nabakoza Jovia Nakuya Eve Senkindu n'abalala mwambalire Owengali kale balageeko nti ddala engabo gye mwawangudde temwagifuluukinze olugero olusooka kyofa togabye bakuwe busatu gwolekera abato Wakayima oli oyongera awo yogeza maawo yogera gwolekera abato gunyuma gwe gunyuma muwe katongole olwokusatu ebyokulya tebyandeeta Wakayima Simakula Deogratius omugenyi agenda nnyinimu baguwa akabonero atamanyi mpewo y'emagombe lugero lwakuna bakuwe busatu tugenze mukulu tutambule awuliriza tukyali mu kitundu kisooka ekyakabbinkalo k'olulimi oluganda mukulwani Simakula Deogratius weddira lugave lwandugo lwakatende bwabirya bwawoza serukululengejja simanyi lunangwira tumira abantu basatu tumira taata wange omulongokiza Moses Kalagala ne maama wesigame bulungi omuzinda lugulekaawo maama aliko Imelda baganda bange sis Julie sis Maria basomesa bange kutanya ku mukulu w'essomero Mr. Musana Rogers Deputy Madam Rose abasomesa bange bonna ne timu neberekedde ku Madam Ruth Richard Madam Mulamba yakuwerekedde yes oh Madam Ruth yes eddala olimanyi Madam Ruth Narwadda muzzukulu wa Namuguze Kasagga baba tukutumiddeko Madam Ruth babale butalekerera ddenzi lino muwagizaawo weewaawo ono agambye nti ye Ssebuuma Richard neddamulira Andrew okuva ku Centenary High ne bagamba nti buwanguzi bwokka taata tuli mabega woddeewo ono agamba nti ye obubaka bugenda eri Ssemakula ne bagamba nti be bayizi munnange abasini ey'okutaano bagamba nti bakwagaliza obuwanguzi bwokka abakulembeddwamu Nalule Joel ya HP2B ne Asmat Musa assistant Edgaro mu campaigning wano ono n'agamba nti nze Katerega Simon SPK S5 headboy to B ne bagamba nti munnange bali naawe ono n'agamba atya nti HP waffe omwagalwa gwe HP waabwe munne bagamba nti toba n'abasajja nze Nakyanzi Benita ne Namakula Suzani abasini ey'okubiri ono bagambye nti kuva ku Centenary Senior 6 ne bagamba nti munnange abaana omuli Namukasa Gloria Nantongo Kevin Ssebuuma Richard Nankumba Patricia Nakanwaji Bernard Kaganda Franka n'abalala bangi lukolodoli lw'amannya luli wano ne bagamba nti munnaffe HP tukulemberemu wanike fulaga yaffe ono n'agamba ati abagambye nti obubaka buno buvudde eri abayizi abasinye ey'omukaaga science class ku Centenary mu Nnyendo Namiya Fatia Nakiganda Laira Nakiwala Rebecca tumwene bakiza Wycliffe ayina embabazi Patricia Meme Ruth Nakavuma Lilian bagambye nti bakwagaliza obuwanguzi mukulu ani Ssemakula nga gwe HP tewali kikuwonya ku byonna nze nkutandise Ssekabwaka weeyolera bakuwe busatu waawo bw'ekipi obunywezezza ekyokubiri kino kiwenyo Wakayima tewali nga tekinnawenya woosula ekyokusatu kali bakasajja busatu babukuwe ekyokuna obubulwa bukutoza eri mu maaso ga Mungu tulina Wakayima
Wakayima Katongole James obubulwa bukusabya gwe wamma nakyo kirala kubanga tukimuwe naye ngaekusinga tubadde tusinga kwagala nti bukukubya obusomye mu ggumba ly'enkejje nene kiri kituufu kuba tuli mu kusomesa bantu bakikuwadde tweyanzeege jangu mukulu mukulu gwani Katongole James muzzukulu wa Katongole emulema si kyekyo saagala oti tuula bulungi tuula nga bwetudde bwesi kakati mutumirayo abantu nga basatu okusookera ddala ntumira mama wange Kusinje Jane katuvaawo ntumirako ne kyata wange Kakoza Matiya nentumirako nemusomesa wange ow'olulimi Oluganda Mayiga Kelly Luswata ovidde ku ssomero ki Malongo Baptist lisangibwa mu Katovu bwe ntuuka e Katovu mba maze okutuuka kaakati nno bano nabo bakutumidde nnyo Nakidde Kawusala Edgalo Malongo Baptist High School agambye nti tobaswaza atumiddeko ne Mayiga Kelly n'abalala n'abagaa nti otuswaza agaye nti ono omusomesa w'olulimi Oluganda Luswata Kelly omuzira mu bazira 2019 nkwagaliza buwanguzi mutabani tonswaza mutwale otegeredde muganda wange tugenda mu ngero kulemberamu akulega ntumbu okyalina obudde yakulega era essaawa buwonyi bakuwa obubonero busatu olugero olwokubiri abooluganda baagalana Wakayima tewali bawe ekituufu abooluganda baagalana nga bonna bambala nveera agenda gy'amanyi tazibiri olwokuna kanduve ku ntono ng'asanze we bafumba okyalina ogudde ng'asanze we bafumba Wakayima Semakula ng'omulala asanze we bafumba muwonge olina ekipya katuwulire muwonge tulabe ng'omuyala asanze we bagikola noli oli agambye we bafumba naye kati tubadde twagala mu kino naye tuwuono muwonge bw'oba togambye ekyo oyinza okugamba nti ng'ow'ekibuga atuuse webajjula omaliriza namba emutuula ate tulabe ensonga titugenda baweeza tugenda bugenzi mu maaso twebaza nnyo bannaffe betutambula nabo bannaffe abafaase confectionary wali Cobert Street bannaffe abanaire vocational wali bannaffe aba Hajat Saida Bridal asiba abagole wali era ku Edward Avenue Infinix Store Masaka abatuletedde amasimu amalungi ennyo tujja kwongera okuba bategeezaako tugenze katumalirika nakatuuso eyenge weewaawo tetugamba bugambi tugamba nti bannaffe abadde batuusaako engero bannaffe aba Nile Vocational Institute basangibwa Masaka wano ku luguudo olugenda Kako era tugamba basomesa amasomo nga catering, electrical installation, nursery teaching, plumbing, fashion and design, automotive mechanics oba kiyita okukanika emmotoka, secretarial studies, accounting and finance, building and construction, hairdressing, welding n'amasomo amalala mangi. Kale twalayo omwana afulume ng'alina omulimu gw'asobola okubeera ng'akola ate nga bali ku musingi gw'ekereziya newankubadde tebasosola mu ddiini. Kale bakubire ku 0705 37 51 5 oba ku 0702 32 68 10. Bannaffe tweyanziza twala omusajja we mu kitundu ekyokubiri. Muganda wange nzijukiza amannya go? Kakoza Mathias. Matiya. Tugenze mu kye tuyita okwatula. Njagala ekigambo kino okinjatulire
nga bwe kiwandiikibwa. Okuseetuka. O Ka U Sa E ezannamasa saana Ontyo Ka tebakuwa tanewu ogibuuse. Ekigambo eky'omukaaga okusenguza. O Ka U Sa E Nane Ga U Zaneka. Bakuwe busatu. Okulwana. O Lane Wa A Nane A. Yalaze okulwana. Okulwana. Akoze olwana. Tebakuwa si ekigemesa. Akoze olwana. Akoze okulwana. Akoze okulwana. Obubonero busatu. Tugende ku bijala. Genda malayo. Tugenze mu bisoko muganda wange. Kozo ngambye gwani Kakooza Mathias. Mathias ekisoko kyaffe kino kigamba nti okwogera olulonda kambe kitegeeza ki? Muntu kwogera nnyo ng'ali n'okumala tamala. Singa ne banyweza nga bali. Wakayima atusooke tuweeku wakayima ono. Okwogera nga byonyumya tebiggwayo ng'ate oyogera nnyo. Waliwo wakayima mulala? Jangu. Waliwo akantu ketwagalamu akekuusa wa. Wakayima Katongole. Kwe kwogera olutaku. Katongole bw'oba wakabonero. Tugende. Okulya obulamu kisoko kitegeeza ki? Omuntu kubanga yeeyagala. Komaawo. Bakuwe busatu. Tugenzeeko mu gulama. Onywedde? Totamidde? Sitamidde. Onyweddeko musaamusaamu. Gano mannya basajja, baana, baami. Amajja ago gagwa mu lubuuki. Amanya agava mu lubu Bilibba. Bakuwe busatu. Tweyanze mulungi awuliriza tukyatambula akula tuli mu kitundu kyakubiri ekyakabbinkano. Tutandise ngenze ne mukulwani Muwonge Edward nakulinze dda erya Muwonge obeera mukoddomi wange Edward lyali lya kitange. Byonna tiwali kikuwonya. Twatulire kino nga bwe kiwandiikibwa okwota. O Kanewu Kanewane O Tane A. Nedda sebo. Ngambye okwo si oku. Bw'ogambye okuyota ndowooza. Kanewu kiwulidde. Ogambye Kanewu. Tugenze ku kibuuzo eky'omukaaga tebakuwa. Mulyazzaawo. Manewu La ne Ya ne A Za ne A ezannamasa saana Wa ne O. Bakuwe busatu. Zete ziri bbiri. Mulyazzaawo. Nze nno manyi kyemadde njagalawo. Akantu kano okalaba akali waggulu. Kokka. Tomuwa kabonero. Kubaddeko akabonero akasukkize mulya azaawo. Kubanga awo tuba tulina okuteekawo bbiri naye tuteekawo akabonero akasukkize. Tujja banyweza nnyo tugenze ku kibuuzo eky'omusanvu. Musaasaane. Manewu Sa ne A ezannamasa saana Sa ne A ezannamasa saana Na ne E. Musaasa. Naye okuwangaala kuli kuseesembayo so seesooka. Naawo tebakuwadde kabonero. Tugenze ku kibuuzo eky'omunaana. Tugenze mu bisoko. Omusango kukka mu vvi kitegeeza ki? Musango kukusinga. Busatu. Tugenze ku ky'omwenda. Okuliisa goonya kyeki? Kuliisa goonya. Kwereetera mitawaana. Kuleetera muntu mutawaana. Nedda. Oli kuba gwe wanise essaawa y'oli tennavuga. Wakayima Katongole.
okukola ekintu ekiyinza nedda munatera kuŋŋa nti kusiba muguwa mugonye mu bulamu bwaganye n'ogitwala ku muntu okukuba kulima nkumbi kyapa gonya. Kale tugenza ku kibuuzo eky'ekkumi. Wuliriza, embuzi amannya ziri mmeka ez'Oluganda awamu? Ziri 23. Wumula. HP nkulina leero tugenda kwatula okutolooga. O ka u ta o la o ezannamansasana ga bakuwe busatu. nezesa okuvaamu. o ka u va ezannamansasana ma u bakuwe busatu. nezesa obuteegomba. o ba u ta e ezannamansasana ga o ma ba wali mbadde manyi munywezezza. bakuwe busatu. nezesa ebisoko. yes okulumisa ekivu kisoko kitegeeza ki? sebo kitegeeza kutta muntu nga weyambisa emundu. bakuwe busatu. nezesa okutambuza essimbo kisoko kitegeeza ki? so kitegeeza muntu kutambula mu ngeri emuweesa ekitiibwa. Kitegeeza kutambula mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa. Njangu. Kanyuma katonda kitegeeza kutambula mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Naawe kale katukuwe. Kitegeeza kutambula mpola. Mpola kutekali. Ani? Kutambula mu ddembe. Ani? ddembe tambula. Yogera nnyo. Kakooza Mathias. HP Yes sir. tugenze mu Gulama. Yes sir. mpaayo amannya 2 Yes sir. agagwa mu lubu Lumu. emu mu. Omuwala omulenzi. Kayima. Wakayima Mwonge Edward. Musajja, mukazi. Muwakabonero. Neyazza Yosef. Kubanga akawakati wakaliko wano. Nakolera kananyako. Ani? Mwonge Edward. Mwonge muwakabonero. Tugenze mu maaso tweyanziza tujje wa Daniyo weteeketeeke tujjawo kamala okutwalaganya omusajja ono muzzukulu wanikozi mulema nagambye omanyiiyo wuwa okyamirawo mulema okyamirawo kale tweyanza yatula emmangala Ma ezannamansasana na ga la ne a. bakuwe busatu ettima ta ezannamansasana ye ma ne a. bakuwe busatu ekyomusanvu Ese mwasajjute ma wa a ezannamansasana ateliwo waliwo sa ate wano tetudda mabega tugenda lumu awo tebakuwaddeewo kabonero. Tugenze ku kibuuzo ekyomunaana. Wulira bisoko okugoba obumala ekisoko kitegeeza ki? Kutuuka mu kifo ako beerako era byeyombadde sikuwa bakuwadde busatu. Ekyomwenda okubikoba obudinda kubanga obimanyi nnyo ng'obimanyi bulungi bintu kubimanya bulungi oba kukwanguyira nkuwummuzaamu ne kino. Tugenze wano wuliriza mitwe miyembe misujja gano amannya gagwa mu lubuuki satumi okyalina obudde. nyami
nyammi bakubonero kusatu mubadde bukuvudde mu ngalo ne tubawummuzaamu tutambule ate tugendeko ewa DJ Daniel naye atuwummulizeemu ddala n'oluvannyuma tukomewo n'akatundu ka bwino tova ku radio tweyanzege bannaffe ab'amazima bugagga mwebali nnyo mwebali ddala tutuusako akatuuso kano akabwino mazima bugagga quality feeds nga bwe batugambye awo bali mu kibuga Masaka ku kizimbe kya Falkland wansi awo ku luguudo lwe baluyita Buddo Street oba opposite ne taxi park enkadde we yali batunda emmere y'ebinyonyi n'ebisolo ebirungo ebigitabula nga kyacu brokeni obusonko enkejje oba ebikejje mukene lime ne boosters zonna ku bbeeyi n'ensaamusaamu yakuteesa mazima bugagga quality feeds tuyina ekyuma ekikuba brokeni ate nga tusuubula n'amaggi kaakati gwe ebyo byonna ng'obyagala bw'oba tozaawo osooka otukubireko ne kasimu kano ku noti 7 noti 5 65 59 62 oba noti 7 5 5 0 57 69 be bannaffe ab'amazima bugagga. Simon Gala omuwandiisi w'ogwalo Nkyakeesa Lukya agambye mbu ayagaliza ekipya obuwanguzi naye mwenna abaagala nnyo muwe bwino bwe bakuwa bwino otandikirawo. Kituwulira embuga kyali kizimbe kya kisuuwa naye nga kisereke bulungi ddoboozi saakaavu kyokka nga ddene nnyo n'amugamba nti baleke bajje si babi kooli nti tuuka baaba naba butaano bwe bakuwadde tweyanzege omulala ani Semakula Deogratias muzzukulu wa Ndugwa Lwakatende genda tuuka baaba ng'abaggulirawo memba yali musajja muwanvu nnyo era yeewetako bwewesi okujja mu mulyango ate bwe yayingira abaali mu nju bamuyiikira ng'enjuki nga bamuboggolera nti toleeta muno ngatto yenkuttu eno evuddewa musajja wattu kwe kuggyamu engatto n'aziteeka awo mu mulyango awaali n'ebigattogatto ebirala n'ayingira ate omuntu omulala yamubuuza mu ddoboozi ery'ekinyindwa nti baaba biki ebyo ebiri ku mukono memba yali akyekebera yadde kyali kizikiza munne bongole muba obubonero 6 tayongerako tweyanziza tandika kyako essaawa era n'empeta ko memba nti empale enjijjemu bongole yasekerera muli kimugunyi nti nga ntabudde enkobondoli eno ennyumba eno mwe bayingira yali erina yalyango nga yezinunula naye okusinziira ku mirimu egyali gikolebwamu abamu nga bagiyita sinzizo abalala ku ssubi n'abandi eddwaliro memba yali tayingirangako mu ssabo nga lino era teyasooka okwekanga nga yeekanyirira nti yeyayingira gwe obubonero 3 tweyanzeeko omulungi awuliriza tukwebaza okuba nga tutambudde naawe njagala okujjukiza bano nga kigemuzi bwe yeetereza njagala okujjukiza bannaffe bano abagenda okujja olunaku olw'enkya Nasolo Angela wa Malongo Baptist High School, Sengo Ronald Classical Senior Secondary School Owenzizi, Lukanga Samuel Kaboko Secondary School, Kasule Joseph Africa with Love Senior Secondary School. Olunaku olwokuna Sekanjako Archers Notre Dame High School, ate tujja kuba Kasagga Edward Kabwoko, Zuwalos Yasi, St. Peregrine Nakatogo, Nasolo Winnie, Masaka Town College.
lunaku olwokutaano tujja kubeera ne Kimera Catherine, St. Gerard Vocational Secondary School, Nambosi Fatuma, St. James Kaluguru, Kaluguru Senior Secondary School. Ate tubeere ne Nabukenya Bushira, St. Peregrine Nakatogo Senior Secondary School, ne Natufunda Sara Nazarene Vocational Senior Secondary School. Abo bagenda okumalako wiiki yaffe ate tusobole okuyingira wiiki ey'okubiri. Twagala okwebaza mwenna abalina kye mutuwadde. Twebaza nnyo bannaffe abavalekeevu bannaye temujjanga okwo Kulayishi mukulu Kulayishi ne banno awo ku Valekeevu mwebale nnyo mwebalire ddala ate ne managing director mutulabire wa Valekeevu olwakubanga mutuwa akakyaya akalungi ate twebaza nnyo bannaffe abafase confectionery director mukulu Sebulime olina kugudu Samaritan awo mwebale nnyo mwebalire ddala ebyokulya byemutuwa ebiwoomu ate ne tubanga tutambula bulungi nnyo ababbinkanyi bano ne batuuka mu bbinkaniro wamaggwe nga banywevu nga banywedde bulungi nnyo tubeebaza nnyo tugenda wa Kigemuzi tufuneko abaana babiri bokka bwe bati bebale kunywera abagenda okwegatta ku babiri ab'eggulo omuli Waswandereya ne Kibuule Gonzaga. Okay, olunaku olwaliro tubadde ne Ssemakula Deogracius okuva ku Seminary High School wali mu Nyendo, Katongole James okuva ku Malong Baptist, tubadde ne Kakoza Mathias okuva ku Kitengeeza Comprehensive ate ne Muwonge Edward okuva ku St. Paul Kyanukuzi. Kantandike ne Muwonge Edward okuva ku St. Paul engeri yafunyewo 6, ebisoko n'afunawo 3, okwatula teyafunyewo, Gulama n'afunawo 3, Bwina afunyewo 5, yalonzeeyo 2, omugatte gwa bubonero buli 19. Ate Kakoza Mathias okwatula yafunyewo 6, ebisoko n'afunawo 3, engero n'afunawo 3, Gulama n'afunawo 3, Bwino n'afunawo 3, n'alondayo kamu n'afuna omugatte gwa bubonero buli 19. Katongole James Malong Baptist engero yafunyeewo 6, ebisoko n'afunawo 6, okwatula n'afunawo 6, Gulama n'afunawo 3, Bwino n'afunawo 3, n'alondayo 3, omugatte gwa bubonero 27. Ssemakula Deogracius Seminary High School Nyendo engero yafunyeewo 9, ebisoko n'afunawo 3, okwatula n'afunawo 9, Bwino n'afunawo 6, Gulama teyafunyeewo ate n'alondayo kamu n'afuna omugatte gwa bubonero 28. Tuyisizaawo abaana babiri olunaku olwaleero okuli Ssemakula Deogracius wa Seminary High School ayiseewo n'omugatte gwa bubonero 28 ate Katongole James Malongo Baptist ayiseewo n'omugatte gwa bubonero buli 27. Tweyanziza bawe scholarships zaabwe ezo mwekwate mu ngalo ababbinkanyi tetubadde mu lutalo tubeebazizza nnyo mwenna tetuyinza kusukkako wano ku lw'abannange bonna be mbadde nabo tubaagaliza ekiro ekirungi tugenda mu nteekateeka yawo wotobadde mawulire gonna agavudde buli wantu. Mukama Katonda abakuume musule bulungi. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.